Okay. Abatulaba mwena abatulaba kutumwebaze Godfrey's post abatu following ku social media ne ku Soul TV. Onako lwalero tuli ku mwalo, tuli ku Nyanja Lake Victoria ku mwalo ogwe Kasenyi. Aha. Eno actually we wafire ebyennyanja ebisinga ne we wava n'olutalo lokugamba nti ebyennyanja bitandise okufa mu nnyanja ezo zonna Lake Victoria wetuuka Masaka Kalangala Katosi wona. Naye tetugenda kwogerako ku byennyanja. Just kadakiika kano tugenda kwogerako kebaita akabozi ko ku nnyanja. Embeera y'abalunnyanja. Batera okugamba nti abantu abeera ku mwalo ekisooka bakwananya abakyala balwala nnyo siriimu babeera mu mbeera yo banywa nnyo omwenge kwejjalabya. Naye kati tulina omwami Muwanga wano ku mwalo amazeewo emyaka 12 n'okweyongerayo. Twagala ddala nze ne Apollo atubulire ddala kituufu obulamu bw'abalunnyanja bwewe bwennyini bwe boogerako oba balimba. Soko tubulire ku mboozi yennyini kituufu mukwananya abakyala abasajja bakwananya abakyala ab'oku nnyanja embeera erebereete. Yes, omanyi webale kumpa mukisa guno kwogerako ku kiteeso kyaffe kino oba emboozi yaffe gye tulimu. Emboozi y'abalunnyanja nze nali ndi muto nawulira siriimu okutandika obulungi yatandikira ku bizinga by'e Masaka era abedda baliyitanga ddogo. Naye bwe tuzze nga tukula abantu ne bakizuula nti siriimu ava ku bizinga. Ava ku bizinga nsonga bbiri bwe ziti nti siriimu atambulira nnyo mu bana kale abatunda akaboozi banneeko mbayita banneeko. Banneeko. Naye banneeko abo nabo baba banoonya kubeezaawo famire zaabwe. Ate naffe ffe abakulira ku nnyanja nti ffe era kyovola nti ffe tulina enjogera egamba aziryanga muvubi kubanga akimanyi budde bwonna ennyanja weeri enkyajja kgenda ddeyo ano n'ekira. Naye bwe tugenze nga tutuukamu ebyo ebiseera kati obulamu engeri gye tubutambuzaamu kyekyo kye wambuuzizza nti kati obulamu tubutambuza bwe tuti buli luvannyuma lwa weeks 2 abasawo baffe bajja ne batuyitamu ne batukebera gwamaze okulinnya mu kaveera ng'enjogera bweri afunye akawuka n'otandika eddagala. Gwatasobodde kwekebeza n'olwala bibyo. Naye ng'ennaku zino abasawo bajja ne batukebera ne batuwa ebyokwekuuma obupiira ne bubeerawo ne banneeko nga bakola emirimu gyabwe. Naye nga ye kale siriimu eno nze njogerera kitundu kyange kyentera obeeramu landing site y'e Kasenyi bo babadde bakalwanyisizza oba buli wootuuka tugeze amabaala. Nze ndi musajja musiraamu sigenda mu mabaala naye awasinga obungi osangawo obupiira era babugaba bwabwereere n'eddagala bajja ne bayitamu ne balitugabira. Bo banneekolera kituufu banneeko weebali wano. Banneeko weebali bavaawa. Kale banneeko sijja kugamba nti bava wano. N'omwana akulidde ku bbendegere asobola emirimu mubula n'asalawo yeekolere ekyo kye bayita nti neekolera gyange. Ekiri bwe kityo ssebo. Apollo ensonga eyo gyogerako kigwe wabiwulirako. Ensonga ya abantu obulamu obwo bw'ekika ekyo ekyokucakala tukuze tukimanyi nti lazima ku myalo nga gino wekisinga okubeera era abantu abasinga abo nga bafunye kasente era baddukira eno mu bitundu bino eby'emyalo okulaba nga obaolio batambuza obulamu mu layini eyo. Naye nandyagadde era mbuuze omukulu oyo mwami Muwanga yo ensonga ya engeri gye bakwatamu ensimbi zaabwe n'engeri gye baspendingamu ensimbi obulamu butambuza mutya akadde ak'okucakalamu ako n'omukafuna ddi? Anti akadde ak'okucakala kankoogereko bwe nti emabega wali nga kana akawuka kamumiima mawuggwe ke tuyita COVID-19 nga tekannaba kujja. Okucakala kubaddewo yensonga yeri gy'ogambye nti baveeyo gye bavudde ne bajja wano ku nnyanja kubanga amazima gali nti lwaki yeeyuna wano nti ye omuzinga
oba nze omuvubi bwe ŋŋenda mu nnyanja nfubutuka wano nga siina yaddaaga 5 bwe ntuuka mu nnyanja ne nfuna ekyennyanja kya 7,000 ekyo ekyennyanja eky'emitwalo 7 nange okwekulisa ennyanja kwe kuyita neeko ne muwaze muwadde ne neesanyusa y'ensonga lwaki bava eri nti tuzibawa ate bo bava eri nga bakimanyi tugenze bazigaba kivubi nfunye bulungi bo bakimanyi bazigaba kivubi naye ennaku zino njagala bakijjukire kino era nkibagamba bannaaye ndi mu maaso ga TV mmwe abawala abafubutuka eyo bannaaye munoonye emirimu ennaku zino omusajja ye olukimanya nti akafunye agenda kakutega naawe kakwate akasiige n'omulala osange ng'eggwanga lisaasaanya olwaggwa omuntu omu. Bampita Bukenya Juma omugabi yennyini wano ekasenyi wabula sijja kulimba ekasenyi wo najja 93 kati awo emaaka etugibalansinga ndowooza era gyekyo. Okucakala kwali kuzibu nnyo, abantu baali bacakala kyova olaba bangi era bannaffe baafa nnyo lwakuba nze nkyaliwo. Bwe nkugamba be twalinga nabo wano osobola okusanga babale wano kwegamba ekyennyanja kyali mu bungi ng'abantu bafuna ssente zaabwe n'owulira baabali ku Lido Beach baaba n'egindi baaba n'owuwa kwegamba ng'abantu bacakala bucakazi naye kale bannaffe abamu anti ku bannaffe abamu era abakyala baabatwala bangi baavaawo ne batandika okulwala abalala ne babazza mu byalo abalala ne babazza kiki era abalina amaanyi ne tusonderanga basondere wano ne batuvaako. Kale omukisa omulungi nze nagenda nawasa mangu egamba nayingira mangu obuvunaanyizibwa kuba nze natandika kuzaala mu 9 kati abaana nina abaana nga 6 anti okwekuuma abakyala bange abo bendi nabo abakyala nina 2 n'olwekyo bannaaye abawala njagala mwekubirize omuntu gw'oteesiga togenda naye wabula gwe weesiga yambala gw'owulira nga weesiga yambala gw'oteesiga togenda naye mwebyo bye muveeyo nti neekolera nti kwangende ku mwalo gw'e Kasenyi eno landing site munansonyiwa guno si mwalo wano wavaayo ebizinga ebiva eri amaato agava eri ku bizinga ne gajja galandinga wano essebo kati nga tugenda maliriza waliwo emyaka egiyise bwe twafiirwa bannayuganda abafiira mu boat cruise nga bacakala tegwali wano naye kyenjala okubuuza waliwo abagagga oba abasajja ab'ebitiibwa abaveeyo mu Kampala mu bibuga ebirala ebiri eyo ne bajja kucakalira eno nga balinayo abakyala oba bamanyi nti eno wayinza okubayo abakyala. Essebe era abagagga bajja naye kyenneewuunya era kyenneebuuza ng'abantu abo bafiiridde ku Mutima Beach simanyi lwaki owa chairman kubanga wano bwe bajja era ne ssente baziriirako ku mazzi ne beetoolola ne babeetooloozaako akazinga ke mulengera naye wano basooka kuwandiika ne bakuwa ebbaluwa ya poliisi ne bamanya gy'ovudde singa wabaawo obuzibu bwonna batandikira gye wavudde ku poliisi kale omulambo ne gutabuzaabuzibwa. Ensonga y'obuyonjo ku mwalo bulijjo yeetera okuba ensonga nti bukabuyonjo tebubeera bungi ku mwalo guno omwalo kabuyonjo weziri essebo wano w'obuyonjo era njagala okwebaza omwami Muhammadu Tabbani nannyini mwalo guno nti wano mu mwalo okuva wali ku geeti we muyingiridde munda mulimu tooyi za mirundi egi waliwo tooyi yaffe aba sekisoni ya Mukene ne wabaawo eyaba ebyennyanja ne wabaawo ey'abasituzi naye nga zonna kitegeeza nti kya buyonjo era nga tugenda kubalaga bwe bagenda okutikula eryato nga lyakatuuka mbadde wano nze ne Apollo Tusime nga tuli ku lyato
era nga tubaako akabozibozi ke tubali embozibozi gye tunyumye tuseeko balunnyanja essaawa busaawa kati kamera pasono waffe katutwala eri ku lyato paka nga lituuse paka nga bamaze okutikula kati awawanvu wewa awebali awosobola okutuka wange kuliano makulika abantu ngana niyo kulikia sawo zamanda kama tuke kuliko boda boda anaffe bwetyo bwe tubasiibudde mubeere bulungi mweraba